Mwasuze mutya, musiibye mutya? Olwaleero tugenda kuyiga ebitonotono ebikwata ku Kabaka. Ono Kabaka, Kabaka wa Buganda. Amannya ge ye Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Luno lubiri. Kabaka abeera mu lubiri. Olubiri is a palace. The palace where the Kabaka lives is called Olubiri in Luganda. Eno Namulondo. Entebe Kabaka kwatuula eyitibwa Namulondo. Era Kabaka bw'akukyalira n'atuula mu ntebe yo, eyo nayo eba efuuse Namulondo. The chair or the throne where the Kabaka sits is called Namulondo. If the Kabaka was to visit you and sit in one of your chairs, it will also become a Namulondo. Eno Namulondo. Eno Nguugu. Engule Kabaka gy'ayambala eyitibwa Nguugu. Enguugu. The crown the Kabaka wears is called Enguugu. Eno Ngoma ya Kabaka. Engoma ya Kabaka eyitibwa Mujaguzo. Engoma Mujaguzo evugira Kabaka. Engoma ya Kabaka Muwenda Mutebi gy'akuba eyitibwa Buganda Bumu. Engoma ya Kabaka gy'akuba eyitibwa Mujaguzo. Ono Namasole. Omuzaana azaala Kabaka ayitibwa Namasole. The mother of Kabaka is known as Namasole. Namasole is the title given to the mother of the Kabaka. Omuzaana azaala Kabaka ayitibwa Namasole. Ono Nnaalinnya. Omumbejja afuga Obuganda ne Kabaka ayitibwa Nnaalinnya. The princess with whom the Kabaka reigns over Buganda is known as Nnaalinnya. Nnaalinnya is the title given to the princess who reigns over Buganda with the Kabaka. Omumbejja afuga Obuganda ne Kabaka ayitibwa Nnaalinnya. Ono Nnaabagereka. Omuzaana mukyala wa Kabaka asooka ayitibwa Nnaabagereka. Nnaabagereka is the title given to the first wife of Kabaka. Ono Nnaabagereka. Omuzaana mukyala wa Kabaka asooka ayitibwa Nnaabagereka. Abaana ba Kabaka abalenzi bayitibwa Abalangira. Bw'abeera omwana omu ayitibwa Omulangira. All the boys from the royal family are called Abalangira. If it is one, it's called Omulangira. So the sons of the Kabaka are called Abalangira. Abaana ba Kabaka abawala bayitibwa Bassebo Abambejja. The daughters of a king are called Abambejja. If it is one, is Omumbejja. And all the daughters of a prince would also be called Abambejja. Abaana ba Kabaka abawala bayitibwa Bassebo
abambejja. Omwami w'omumbejja ayitibwa muliraanwa we. Ono muliraanwa. Omusajja yenna awasa olulyo olulangira n'awasa omumbejja abeera muliraanwa. Era mukyala we omumbejja aba alina kumuyita ssebo. The husband of a princess is called neighbor. He becomes the neighbor to the princess. Even though he is her husband, in Buganda, the title given to him is Muliraanwa, the neighbor to the princess, because the princess is a ssebo. Omulangira asooka okuzaalibwa kabaka ayitibwa Kiweewa. Ono Kiweewa. The firstborn son of the kabaka is called Kiweewa. Kiweewa is the firstborn son of the kabaka. Omwana omuwala azaalibwa omumbejja ayitibwa Naava. A daughter to a princess is called Naava. Naava is the title given to the daughter of the princess. Ono Naava. Omwana omuwala azaalibwa omumbejja ayitibwa Naava. Omwana omulenzi azaalibwa omumbejja ayitibwa Saava. Ono Saava. Saava is the title given to the son of a princess in Buganda. Omwana omulenzi azaalibwa omumbejja ayitibwa Saava. Bazzukulu b'omumbejja bayitibwa Kiweeweesi. Ono Kiweeweesi. Kiweeweesi is the title given to the grandchild of a princess. Bazzukulu b'omumbejja bayitibwa Kiweeweesi. Muzzukulu w'omumbejja Nnakabirye ayitibwa Kibeebo. Kibeebo is the title given to the great-grandchild of a princess. Muzzukulu w'omumbejja Nnakabirye ayitibwa Kibeebo. Bajjajja ba kabaka abaabula bayitibwa ba Ssekabaka. Kabaka omulamu tasobola kuyitibwa Ssekabaka. Ssekabaka aba kabaka eyabula oba eyafa. Ekifo omuterekwa ba Ssekabaka kiyitibwa Amasiro. Amasiro ga Buganda amakulu gali Kasubi mu Kyaddondo. Kabaka alina amannya 72. Mu kitundu kino tugenda kubalagako ku gamu ku mannya ga kabaka agatera okukozesebwa. Naye nga kabaka alina amannya 72. Amannya gano agamu geekuusa, agasinga geekuusa ku butonde, ebisolo, ebinyonyi, ebyewalula, ensi, ebiwuka. Ssaabasajja, ekitegeeza man among men. Maasomoogi, ekitegeeza clear vision. He can see far. Alengera wala. Baffe, ekitegeeza nti yakulembera amaka gonna ag'omu Buganda.
Baffe meaning that he is the leader of every household in Buganda. Nantameggwa ekiyinza okuvvuunula nti takubwa kigwo. If you are to wrestle with the Kabaka, you will be assured that he will come out triumphant. Nantameggwa. Magulunnyondo ekiyinza okuvvuunula nti buli waayita omanya nti yayiseewo. Amagulu ge g'amaanyi mu lutalo, bwe gagenda mu lutalo galinnyirira gamenyaamenya. Magulunnyondo can be translated as iron legs or hammer legs, strong legs. Mpologoma. Mpologoma kivvuunulwa the lion. Empologoma ya Buganda. The lion of Buganda. The warrior. Musota kiyinza okutegeeza nti wakwegendereza. Oba oli awali Kabaka olina kwegendereza. Musota translates to the snake. Be careful when you are around the Kabaka. Sekesa. Sekesa kisaanyi ekirina amajimbi agookya. Era singa obaire kyekuusizzaako mu butamanya kiyinza okwokya. So Sekesa is one of the poisonous caterpillars in Buganda. Basically it means that if you were to rub your skin against this caterpillar unknowingly, you will get an allergic reaction. So be careful. Kalalankoma. Kalalankoma is a hornet. Again, it's one of those stinging insects. You do not want to cross paths with it. Kalalankoma nalyo linnya lya Kabaka. Namunswa. Namunswa is the queen termite. Namunswa akulira ekiswa kyonna. The queen termite is in charge of the ant hill. Sseggwanga. Sseggwanga yekulira ekisibo ky'enkoko. Era gano gonna amannya ogalaba nga geekuusa ku bukulembeze obwa waggulu. Saabataka. Saabataka translates to landlord. Ye nannyini ttaka mu Buganda. Abalala bakozesaako kukozesa. Saabataka is the landlord. Buganda. Nyanja temanyiirwa. Nyanja temanyiirwa can be translated as you cannot befriend a lake, although it may look calm, but the weather can change any time, and if you are far off the shore, you could find yourself into trouble. So nyanja temanyiirwa newankubadde ng'ogiraba ng'eteese, wansi wayinza okubeerayo goonya. Eryo nalyo linnya lya Kabaka. Kamyu. Kamyu kimera kya ku ttale. Eryo nalyo linnya lya Kabaka. Kamyu bw'omwekuusaako akwokya. Kamyu is stinging nettle.
is also a name or title given to the kabaka. Semanda. Semanda is coal or burning charcoal. Is also a name given or title given to the kabaka. Omuti ogubala ebikomo n'ensimbi. Omuti ogubala ebikomo n'ensimbi is a title given to kabaka. That kabaka is like a tree that bears money as its fruits, as well as gold, silver and gold, meaning that if you go near the kabaka, you will also bear much fruit, or you are expected to bear fruit, or you will be able to pick up fruit from this tree. So kabaka is like that tree.